bwamala nga bwemwogedde ku nsonga ya amasomero ga gavumenti nti gasize okukola obubi era kituufu ne Namayingo bwe kityo bwe kiri, wabula kino kiriwo okengera ate bwe kikyukamu nga ku bakozi b'e Namayingo naddala abasomesa nti bo obuzibu balina kati saawa zino nti okubeera ku masomero si kyangu, tebatera kubeerako tebabeerako kubanga batya amabanja ge balina nti bagenda mu multiple loans, nti omuntu abeera mu banka nnya nga zonna zimubanja yafunamu looni kati ate takomye ku ekyo n'agenda ku bano bakameeza bano ba quick loan nabo n'abajjako ssente. So kino kireetera omuntu okubeera nga omusaala gwalina omwezi okuggwako tanawadde n'ekikumi kyafunye kubanga buli banka gyalimu ebe musalako ssente, saako ne bano abamanelenda nabo baba bamusaba ssente. Kireetera abasomesa bano obutabeera mu bibiina okusomesa kubanga aba atya okubanjibwa kuba banka zo zandibanga zimusala ku musaala buli musaala bwe guggwako nga bamusalira ku account, naye bo bamanelenda bo bw'abanga yeebuzabuziza nga tasasudde amulumba ku ssomero waali. So kino kimuleetera obutabeera ku ssomero ne kicontributing a lot ku poor performance mu academically naddala mu district ye Namayingo. Kao akuluta district ye Namayingo nga ye mukyala Namayiga Edith bwe twayogeddeko naye yatugambye nti okusinziza ku mbeera eyo balabye nti balina obuzibu obw'amaanyi kubanga abakozi ba district bali mu kugendanga mu multiple loans ne kibaleetera obuzibu bw'amaanyi nti beebuzaabuza beebulankanya ku mirimu si basomesa bokka nti n'abasawo nabo tebaagala kubeera kukola kubanga nabo bagenda mu looni ennyingi. So okubeera ku mulimu kimuzibuwalira kubanga bakimanyi nti abamanelenders bano bagenda kutuuka ku mulimu awo ate bo bazibu babaaze agira ddala akubanja n'otya. So n'olwekyo Kao agamba nti kino bagenda kukirwanyisa. Twamubuuzizaako nti kubanga bano abasomesa okufuna looni okuba okugenda mu looni bo bebasayininga ku papula zaabwe okulaba nti batuukaana okufuna ku looni, naye bagambye nti kino bagenda kikolako bunambiro okulemesa byonna okulaba nti omuntu bw'aba alina looni afuna looni emu era mu banka emu, ezisigadde tebagenda kukkiriza omusomesa omusawo oba omukozi yenna owa district ya Namayingo okulaba nti yeetaaga okugenda mu looni ezigenda okubaleetera obuzibu nti beebulankanye ku mulimu ate nga omuntu wa bulijjo yeetaaga saabizi zaabwe. So yeyo embeera eri e Namayingo naddala ku ludda olw'abakozi nti beebulankanyiza mu nnyo naddala ku zaidi za empeereza yaabwe beebulankanya nnyo okubanga balina looni nnyingi ezibabanjibwa. Ku lw'obudde kambaddiza omusindaalo mu studios, ebirala tugenda kuba tubirondoola. Kale webale nnyo munnaffe Sunday Charles kuba nti otuwadde embeera ate bweri e Namayingo eyo ndowooza kivaako ne performance oba oli awo omusomesa tabeera concentrated alina okubeera mu kiraasi manelendo omumanyi omwana ne bukuŋŋaana saba mutwala kati awo ndowooza naye aba alina okwetegula ekiba